like now how to start a salah, that's prayer, ablution, and the rest. But otherwise, we are totally, the team leader, we are totally in need of your assistance. We are in need, and indeed, we are in need. Contact us today to support Katakwi. For more information, call 0776 444 220 or 0701 555 000. Eno ye Salam TV. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumtenda Allah subhanahu wa ta'ala nanyini nsi, tumtenda Allah subhanahu wa ta'ala yatulonda n'atulungamya eri obulungamu abalala bebwegomba naye nga balina ebibakwata ne bebeeretera okubanga bawagama ne bagaana okubanga obaoliawo basinkana okwesiima. Musalira omubaka sallallahu alayhi wasallam. Kiriza nkwanirize mu kaseera kano tukayita prime time, akaseera ak'ekitiibwa, akaseera ak'ebbeeyi. Amanya gange nze Mustafa Muyingo, okwanjulira n'okubeera nga nkutembeeta mu programu yaffe eno. Sirinzeka ndi ne Sheikh Muhammad Mutawafu wa Qibla Travel. Tuze naye nga tugenda kubeera nga akujjukiza mu nsonga gy'omanyidde ddala obulungi nti mu Ramadaani eno n'ennaku ezinaddako amakanda twagatadde Katakwi. Twagala tubeere nga tubayambako, tuzimbe masajidi eziwera, tutereze embeera boreholes. Okusinziira ku lipooti ya mukama waffe yategeeza nti boreholes akawerawo 8 kiba kitegeeza mu butuufu ensonga ya ddala, ebintu bya ddala, sente ezizo ze zikyabulako. Sheikh Mugerwa yateredde dda, naye njagala nnyo okubeera nga mmanya nti gye muli eyo namwe muteredde, mubadde mumulinze. Saagala asumule erimu nga agenda kuba yeesomesa oba nga abigamba nze nga nzize kanze student ali mu kiraasi. Njagala nnyo naawe obeereyo eyo. Ekitukozesa okugamba nti katusoke tulabe abaaniriza seeka, tuba twagala checkinga audience, tuba twagala kulaba ddala mu klaasi oba abaddu gye muli. Aba Airtel mugenda kukozesa merchant tuweeyo nga tugamba Sheikh tusanyusa okulaba era ffe tutudde klaasi tulinze futaali tugimaliriza. Yes, omugezi Abdul Majid Musisi amaze okubeera nga ateekayo. Aba Airtel enkola yammwe mugiraba, onyiga bagamba how to contribute to Salam Charity using Airtel Money. Nyiga *885*9 hash. Osindike bakugambe enter merchant ID. Merchant ID otekemu 43-42-989 osindike. Bakugamba enter amount awo sente ziseemu. Ngogamba Sheikh Mugerwa ntusanyusa okukulaba. Omala okusaamu sente bakubuze reference take away erinnya lyo, then omalirize byonna akabonero akalaga nti wali akukase ku ekyo ky'okoze. Otekemu Airtel Money pin yo. Aba MTN nammwe mugiraba eyammwe onyiga *161#
5 star 3 hash onyige okay oba send bakugamba enter merchant code yeyo 315 865 sabo sheikh abantu 10 kiriza asitamalo bakusomera ngomanya ndi class eteredde aba 10 bebagenda okutegeeza abalala nti bannaye nno kyatokosedda Sheikh Mugerwa mu kizimbe mwali umaliza okusindika enter amount awo boteekamu omutwalo guseemu owebiri giseemu Sheikh Mugerwa omwanirize umaliza okuteekamu sente teekamu awo selectinga mobile money tezibe wala wonna noteekamu 1 then pini yesembayo okakasaako nti ddala mu class nteredde ninze Sheikh aberenga asumulula elimu ennaku zo zitambudde ennaku muziraba Ramadhani atugendako tezikyawera naku zitambulidde ddala lero tusiiba 11 ennaku zidduka kiki kyoyinza okubeera nga weekwasa nga Allah subhanahu wa ta'ala obooli awo ayina byakusinkanya nabo Ramadhani omwaka oguwedde naye nga guno tebaliwo sabo Sheikh kiriza nkutegeeze nga tonnajja nti Zulaika Bright omutwalo saba guwaddeyo kwaniriza ga nti Sheikh ki Sheikh Muhammad Mugerwa yatudde oyofe wa bulijjo masha Allah atuse omutwalo ngulaba ne Shaban Wandera nzati kiri Wandera naye 1500 aloweza sabo Sheikh kanjire wabuzeeko bubuuza nga tukyabalinda abakwaniriza kwate bannawera 10 insha Allah taala. نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربا إلهي كما ترب سواء ملك نلا بأسماء كفاه والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على من بعث رحمة للعالمين مرتضى مجتبى أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي abalungi ab'ebitiibwa kusooka kwa byonna tusooka otendereza Allah asaanye otenderezebwako ebyo ebyeyawulidde ku ye yatonda nze naawe nga talina kwalabidde Allah alabirira ggwe n'ebyennyanja n'ebinyonyi n'ebisolo byonna Allah alina obuyinza n'ekigambo ekisembewo ku bulamu bwaffe yasalawo n'agamba kibeere ne kiba Allah tumutendereza yasaanye otenderezebwa tumusaba Allah asebyengera n'emirembe kuwa ekibwa Nabbi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yagamba Allah nti ayyama ma'dudatin ennaku mbale bubazi ayyama ma'dudatin ennaku ntono ayyama ma'dudatin ennaku zidduka ayyama ma'dudati ennaku ntono nnyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam natukakasa nti mu butono bw'ennaku ezo mu butono bwazo yaga nti man hurima khairaha Allah gwamme ebirungi ebiri mu nnaku zino Allah gwamme ebirungi ebiri mu nnaku zino eza Ramadan twala omukisa obategeeza nti mu kiro kya 12 tuli mu kiro kya 12 ennaku zidduka speedi y'amaanyi so yagamba nti yenna mmibwa obulungi muzo yenna ataweebwa birungi muzo fakade hurrim so baniriza mwena ku programu yaffe eno ya Salam Charity yakuwaayo kusaddaaka nga wetuyiga era mba nkusaba tigwe wenna tulaba ayagala mbakakasa nti kati ejjane yasamye yantabur erindirira ani ayagala ogiyingira nga Allah yatugamba mu hadithi al-Qudus n'agamba nti wal janna ejjane eyo gy'olaba daari jana ya Allah
n'agamba nti fashtaru mugule ejjana ya Allah ne sente ezo zabagabiridde. Teekateeka essimu yo, kwata essimu yo, laba engeri gy'owaayo, oteeketeeka okugamba nti ejjana eyasamyeeyo ngiyingira ntya. Yingira ne Sheikh Mustafa ejjana ya Allah, yingira ne Sheikh Mugerwa ejjana ya Allah, insha Allahu tabarakahu wa ta'ala. Inshallah ebigambo mubiwulira, eddoboozi mulibulira. Sebo tulekayo bagamba bajje bakwegatteko batwale e Makka. Twale mu mwezi guno ogw'ekitiibwa bagende balambule ennyumba ya Allah. Eriki ayebale wa kusatu. Mashallah. Wa kusatu mubakwaniriza. Bwe bawera 10 okusumulula erimu. Inshallah ta'ala ekitulese kubajjukiza abanaye mutwegatteko kuberenga ensonga za Katakwi naffe tuyimirira muzo. Naffe tukola tubaako kye tukola bannange mu bukendeevu bwaffe, mu butono bwaffe, mu bunyoomoofu bwaffe tobaako kyonyooma. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yatugaana nga tonyooma la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Togezanga kakatono konyooma asakabanga kalungi natuwe ekyokulabirako shekhe byonna ebyo ajja bitugamba. Hadija Abdul Karim wakuna. Hadija Abdul Karim, Allahumma li ya rabbi. Hadija Abdul Karim omutwalo gumu mu 10. Mashallah. Abasi Kamugisha naye omutwalo aguweza abameka 1 2 3 4 5 ebula batano. Mashallah. Ebula batano. Shekhe aberenga atandika okusomesa. Ebula batano era nga ndaba ow'omukaaga wunazze Jamila Nagawa naye wunazze n'omutwalo. Mashallah. Mwanyine wa Shatra abo mukaaga 1 2 3 4 5 6. Yes. Mukaaga gulabise bulabana. Ekiraga nti sebo shekhe kirase etudde. Ajati nandutu naye ajati nandutu naye aweereza 10. Barakallahu fikum wa kathara Allahu min amthalikum. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abayingiwaze. Abafanagananga mu mubeere bangi. Abafanagananga mmwe abakola bino nga Sheikh mwakamulabako bulabi nembeera nga musumuludde. Barakallahu fikum. Ajati nandudu 10 gwe mbadde nkyaliko ow'omusanvu najja ssebo wa musanvu wa 8 taba wa 8 aba wa 8 Nusrat Nakawooya 2005 esigadde babiri uno atuuse Ivan Siwa naye 15 aziweereza n'onyoomu sebo shekhe otandike oberenga oyanjula omusomo goze nago biidhnillahi ta'ala abaddu kwe banasinziira oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala abakozese. Asembyeyo we 10 mbakwaniriza ye Zahara aweereza 15 sebo kirasi ejude. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من يملك حوائج السائلين ويعلم الضمائر الصامتين لكل مسألة منك يا الله ربنا إنا نسألك خير ما في هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. abalungi mwenna abali program ya fene nganzi ku TV ene nganzi ngamba nnyo abantu kyokwekuumira ku Salam TV nga ye TV eri makaago etagenda kwesitaza etagenda gamba nti mugobeewo abaana oje kuumirako kabonera akalaga nti oyina okutya Allah ku mutima. Dhalika wa man yu'azzim sha'airillah yenna agulumiza ensalosalo za Allah n'ogulumiza ebintu ebirimu ensalosalo za Allah kabonera akalaga nti oyina okutya Allah ku mutima gwo. Abalungi abatulaba era abatugoberera olwaleero tuli lunaku tuyingidde ekiro ekye-12 mu mwezi ogwa Ramadan. Yatugamba Allah nti ayyama ma'dudatin ennaku bannange embale ennaku ntono zikuleka. La taqulu annaka sata'malu ghadan togamba nti ngenda kukola enkya togamba nti nja kukola mu 10 erisembayo. Ennaku mbale ayyaman qalila ennaku ntono nnyo faghtanibu khairaha
munoonye obulungi obuzirimu mukoleramu ibadat mukoleramu ebyo ebisanyusa Allah mukoleramu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala nad'ukum olwaleero tubakoola n'omulimu omulungi ogw'ebbeeyi omulimu omulungi ogw'ekitiibwa omulimu omulungi oguzimbisisa ejjana nga we yagamba nabbi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti man bana yenna yeewaayo yenna yerekereza olukumi lwe yenna yerekereza omutwalo gwe yenna yerekereza akakadde man bana nazimba baitan lillah nazimba ennyumba kulwa Allah nazimba ennyumba ya Allah nozimba omuzikiti noteeka ekikumi kyo ku muzikiti banallahu lahu baitan fil janna kino kisuubire beera n'essuubi lya kino ti Allah agenda kukuzimbira ennyumba mu jjana emulimu guno ekyenjawulo kye guyina naye Allah akola omulimu guno ogw'okuwaayo omugaso gwago guyina omugaso ng'oli ku nsi kuno oganyulwa omulimu guno buli w'osaddaaka ofuna emigaso wano ku nsi nga tonnayingira kabuli n'otakomaawo ne gugasa mu kabuli inna sadaka yakunu nuran saddaaka eno kiba kitangaala mu kabuli oba oteeka layiti oba oteekayo kitangaala mu kabuliyo nga gizimba n'ababeesibeesi ate ekirala ofuna emigaso mu kusaddaaka kuno yaumul qiyama wozimba omuzikiti wano wokwata n'owaayo Allah wano ofunawo omugaso mugaso kigwofuna wano Allah subhanahu wa ta'ala akuddiza yagamba nti mathalu ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah yenooyo ekifaananyi kyabo yakuba ekyokulabirako ti woba oyagala okuba ekyokulabirako kyawaawaddeyo oyagala okuba ekyokulabirako kya bulaiti ani bulaiti oyaweereza ekyokulabirako kyabo abawaddeyo ekyo kyowaddeyo yagamba nti kamathali habbatin buli wokwata essimu obanga ali mu kusiga kati gwe kwata essimu yo ogikwata awo okutta enkumbi essimu yo okutta enkumbi omaze ogikwata ngenda kulagirira wakusiga yagamba nti mathalu ladhina ekifaananyi kyabo alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah abeerekereza mu ebyo Allah byabagabiridde abakwata ku ssente zaabwe nga Allah amaze ozikuwa kuba Allah azikuwa omanyi abantu bazibu batera okuteeka mu bwongo nti naye nakola nnyo magezi nina mangi ntaddemu obwongo bungi lwaki abakola nga ggwe tebafuna nga ggwe n'osanga mwenna mukola omulimu gwe gumu naye ggwe Allah n'akusitula kati Allah abaakuwadde buwi yagamba nti ekifaananyi ky'omuntu afaanaganako waatyo kweri 10 lyafunye n'akwatako omutwalo kakadde kafunye n'akwatako 2 ku miliyoni ku kawumbi kafunye n'akwatako akakadde yagamba nti kamathali habba kati gwakutte essimu y'okutta enkumbi omaze ogikwata tugenda oba omaze okukwata enkumbi kamathali habba obanga asize kati otandika onyigamu prosidi yange bagenda ogikuwa awo oba olimu kusiga kamathali habbatin ambatat 7 sanabila obanga akutte ensigo n'okwata omutwalo n'okwata emitwalo 10 n'okwata akakadde ekifaananyi ekyo Allah kiyakubirako Allah ekyokulabirako kiyawa agati obanga asize wosigawo oti osize ensigo emu tugambe ya kasoli tugambe ya fene tugambe yaki naga ambatat 7 sanabila ekyo kyosize Allah mukuddiza yeri hadithi al-Qudus Allah yagambira Nabi sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi al-Qudus Allah yalaga nti swadaka sito omuntu awaayo waati kyowaddeyo nga tekinnatuuka ku mulimu gwe kigenda kukola nga sente z'owaddeyo tezinnatuuka katakwi zisooka mu kibatu kya Allah gafa yurabbiha Allah nakikwata ekyo kyowaddeyo nakikubisaamu olukubisa nakitayimuuzingamu nakikubisaamu emirundi ekyo kyowaddeyo kisooka mu kibatu kya Allah nga tekinnatuuka katakwi ng'abeekatakwi tebannaganyulwa fayurabbiha Allah nakubisaamu emirundi kakyagambye nti ambatat 7 sanabila osize mutwalo ogwo mutwalo gwosize ku kigambo kya Allah suubira nti maaso eyo agenda kuwa ekinene naga ambatat 7 sanabila osizeemu nesitula ebirimba 7 naga fi kulli sumbulatin mi'atu habba naye nga buli ku kirimba kiriko empeke 10 zezo 7 ate Allah waliwo eryamaliza nti wallahu yudha'ifu liman yasha waliwo Allah bakubisizaamu singaawo
n'owaayo omutwalo n'okubaddiru nga yakawumbi saba Allah mwenna abagenda okuwaayo olunaku lw'olwaleero ekiro ky'olwaleero Allah abateeka eddiiru mu maaso abaleetere ziddiiru ezo zemugaa tezikutuka Allah azikutule akuleetere kiddiiru nga kikola ekyo ekyamaanyi ky'omanyi mu nsi kati Allah kyagambye nti buli woowaayo wooti manya nti ekyo ky'owaddeyo wekituuka mu maaso ga Allah yurabbiha akikubisisaamu emirundi. Barakallahu fikum. Era abaddu banukudde bano baagala Allah bakubisizaamu baagala Allah asooka abawe bino ebyokunsi era wobadde awo empeera ina gyagabanga oli ku nsi wano bakubisizaamu. Amuddu anakomye ku Ajati na Ndudu Nusrati Nakawooya ebbiri ebitaano naziweereza Ivan Siwa naye naweereza 5 Zahra naweereza 5 Kibuka naweereza 10 Afwa Kanana Sumayya 3 mashallah saba Allah mwenna abamalire nakeba Nuhu omutwalo naguweereza Nkambwe Rashid akasanvu nakaweereza Fatima Nakazi naweereza emitwalo 2 mashallah tegeza sawa zino Fatima Nakazi bendera awanise ekitimba yagikutte mashallah kizito 10 naluweereza Mariati Takumara 15 naziweereza Zaituni Nasuna 5 naziweereza Muhammad Kozala ennusu 5 mashallah Allah ayisirizeeko Allah yakubisizemu ku nsonga y'eddiini zirina kyezigattako kigatta kinene byawo omwami omukulu Allahu akbar wallahi oyina amasanyalaze bwabanga n'omukulu ono mulabyeko simulabangako Imam Sadiki Taremwa mashallah omanyi bulungi Imam Sadiki mumanyise wa mukama wange oyo naye atuuse ya digito byonna Imam Sadiki social media salam oyo mashallah social media byonna biba bitambula bane following channel Salam Charity channel WhatsApp mugende ku YouTube mutunoonyeko Imam Sadiki yule mirimu ya Imam Sadiki ku Twitter byonna naye omutwalo sebo aguwadde nsaba Allah ayanukule duwazo Allah akumalire. Saadi Buambale naye 5 abiweereza Masura Nalubege 2 aziweereza Bogere Kayimbwe naye 15 aziweereza Shamira Ninsima naye omutwala aguweereza Asina Naigaga 10 ne rubanga luzze Ajati na Ndudu nayongerako 5 mashallah 10 Ali Dumba 15 aziweereza Hamidu Aliga naye 15 naziweereza Majina Tracy 10 kituuse Hamed Hussein 15 Taqiya Katerega 10 aluweereza abaye Sheikh atugambye nti egimu ku migaso ejenkizo sadaka jeina gyofunira wano ku nsi essaawa zino agambye nti osiga nze njagala kwongerako ngambye nti takasebo ssaawa zino gimu kubanga kasizo wabatu kubisaamu Allah essaawa zino siwa kubisate munaku enki endala abaye tulinda ki ettaka gimu ettaka gimu waneno shiwa kubaza subhanallah osimba kyosimbye tekisobola butaddanga kigimu kachitirivu amba 37 sanabira ngaseka bwagambye bidda biyitirivu ebibala diru tugenda zikuba kwega wano mu Ramadhani we wali wase wallahu yudhaif ate wano kisukawo wali Allahu akbar nako kola bagambye n'nusu 5 omuddu ogamba ngasolova ku simu sagala olabike ku kabonero ka bukodo naye nga kyakulembedde ye mchala Fatima ali mitwalo 2 Fatima Nakazi ali mitwalo ebitwa tushali ya usebo nasimbwa Mwajuma nena Janet 5 Hassan Sembe nena aweereza 10 Allahumma malire ya rabbi Medi Husaini bizana musomye na 15 abaye Sheikh atukakasa atenge ebigambo sibibye Allah yatugamba bano basikaba nabbi bwatu batugamba sallallahu alayhi wasallama naga al-ulama'u warathatul anbiya basikaba abanabbi bino babogedde baba tusa bubaka lwachi obogano okuwayo nga gambye ogenda kufuna muggo wano ku nsi wano ate Allah subhanahu wa ta'ala sebo Sheikh okusinza ku kyemanyi bwaba atu designs obutakuwa exactly gwe kyononya abantu tulina obwetaavu bungi tulina bye twagala nga byawukana oyinza okubanga owayo naye nga akaboda boda agenda kola ki okukuba Allah nakola ki
nabeera nga akuwugula so tujje biidhinillahi taala era awo wenyini nti okawugula okuwugula emiswiba ng'olina omuswiba gw'ogenda ottomera nabbi kiyaga nti bakiru bisadaka woofuna omukisa ne bakoowoola Sheikh Mustafa nagamba muganda wange waayo Sheikh Mugerwa nagamba waayo woba olina yagamba nti tokiwanga endowooza ey'okubiri don't even think about obankikola oba sikola bakiru kikolerewo there and then nagafa innal balai la yatakhattahu kubanga buli wowaayo wooti Allah akusanguza ebibamba ebizibu tebikutomera ng'osaddaase ebizibu tebitomera musaddaasi kigambo kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngere mu targets ze kozi nali timu mutwalo wali timu mutwalo naye nga twakola gundi dufa esooka ne tugaa nti at least awo paka ku 3 kitundu nga tunagenda competinga wali tusooke tulabe nti emitwalo 5 go gatuuka kiba tukulembeza tugambe nti emitwalo 5 mu ddakiika zino okuwera eddakiika 3 tuweze emitwalo gya Uganda 5 era nze ssebo kalikyuleeta ngenda gikwata insha Allah ogatadde wa 5 5 kangateekewo mukama wange akanda tekannaggwamu naam mitwalo 5 Yusufu Sendagira omutwalo gukuweereza mashallah Allah akumalire muganda wange tumugyeko ngobi esatu zituuse saba Allah akumalire Asiya kusitula amadaala ya Rabbi yuko Sharifa olukumi ruzze ozazi kyawira 5 kati kuba tujjeko mashallah nasoma Zainab 1000 Allah akumalire akusitule Allah kubali Ali olukumi Allah akumalire Ali Maryam omutwalo Allah akumalire ajati Maryam akusitula amadaala omutwalo gumu n'ekitundu saba Allah akusitula amadaala nasolo mateeka nusulu 8 Allah akumalire Sumayya akusitule Dennis Tayebwa 12 saba Allah akumalire muganda wange agiri kati 47 mu 13 kalagaako nti ebitaano ekikumi kiina kye kijjako kijja kikendeereza ddala kyanoonya 5 zafuuse dda 4 abaaye naawe weegatte ku ttiimu tubeerenga pozani akulembedde wa mitwalo 2 Fatuma Nakkazi yabo babalira mu bakulembedde abadde bakwaniriza obugwane mu ntebeyo otereere okulaga nti mu kirasi mwe bali mashallah mu hudi muwanga naye olunana tumwogedde olunana lwana twamwogedde ibadde isuma y'amateeka oyo mulala muhudi muwanga naye olunana aluweereza saba Allah amumalire Allah amusitula amadaala ya Rabbi kalungi naye omutwalo gumu n'ekitundu gutuuse inshallah Allah akumalire Hajara Allah akusitula amadaala tukyayimiridde ng'akyasembyewo ye Hajara kalungi Sheikh atugambye Allah subhanahu wa ta'ala butumuwa essaawa zino agenda saddaaka wano weno tukyali Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutuddiza agenda tukubisizaamu tufaanagana abasimbye empeke y'akasooli agize Allah subhanahu wa ta'ala ng'agikubisaamu bw'abanga luli mu nnaku endala bidda mu mbeera ya 7 nti emino gikula giri 7 essaawa zino biyinza okuba ebiralamu kubanga aya gy'ogikomekereza ti wallahu yudaa'ifu liman yasha akubisizaamu oyo bwina gwabayagadde ate enkubisa eyiye Allahu akbar seka njagala kubuuza oli alina emitwalo 5 ku ssimu najjako 10,000 n'omulala alinako omutwalo najjako 15,000 benkana ate benkanankana kakati awo wekyawukanira nti gwe alina 5 n'ojjako omutwalo toyinza kufaanagana alina mutwalo najjako 5 so abaaye tukole amadaala gasiŋŋana tukole kambasomere enamba aba Airtel biidhnillahi ta'ala nga obayita nti muliwo abasiga abasiga baliwa biidhnillahi ta'ala ayagala okuyita wano wansi eri summarize Airtel nyiga star 185 star 9 hash onyige send oba okay bakutwala butereevu bakugamba teekamu merchant ID giseemu oberenga onyiga okay boteka merchant ID sindika
43 42 9 8 9 osindike bakubuuza sente mmeka enter amount sente zisemu ow'omutwalo gusemu ow'ebiri gisemu ow'etaano gisemu ow'ekkumi gisemu ow'akakadde what are your targets kiki omunoonyaamu Allah subhanahu wa ta'ala edduwazo ziri ki biki by'omwagalamu Allah Sheikh waliawo atugambye nti ebibala mu sadaka waliwo empeera nga yawano ku nsi Allah agikuweera wano obunene bw'ebigendererwa byo ne bwe bulina okuba obunene bwa sadaka Airtel ekisembayo erina kubeera pini n'okakasa nti mu butuufu sikakiddwa aba MTN nammwe mugiraba teekamu onyiga star emu mukaaga 5 star 3 hash onyige okay oba osindike osobola oyita kweyo obeene eri summarized wansi wano osobola okozesa eri oba eri summarized nga bw'ozirabaawo osobola okukozesaawo bakusaba merchant code 315 865 era bw'onaasindika bakubuuze sente mmeka zoyagala okubanga oteekayo zoyagala okubanga otwala osindika ekatakwi wali badde otuukayo otya Sheikh teba kuba salamu charite atulaba yalituusa ati ekatakwi wana tambulwa mutwalo wallahi egitali ebiri dada obulamu bwo akasocha sotula mu basi obocha solovuge muloka n'ogenda ekatakwi abange muleke salamu kutuusiza sente zaffe zituuke nga ffe tunafuna maanyi na busobozi bugendayo biidhnillahi taala sebo tujjaawo nkola ezo nze Sheikh mutegeeze wano nakomye kwani nakomye ku Hajara Kalungi siwe kyabadde olukumu ebitaano siwe kirisebo Fatuma Hamida 15 saba Allah mumalire amina rabbi Habibu Ibuga 15 Allah ingire mu nsonga zo Habibu Nasoma Zainab 14 Allah kumalire Ali Sechanzi nusu 5 Allah kumalire Nasolo Hafsa omutwalo gumu n'ekitundu Allah kumalire ya rabbi Fatima nga yakulembedde Fatima Nakazi Namanda Hanifa agambye nti nze Allah nga bye mwagalamu binene nakwata emitwalo 3 nagiwaayo Allah kumalire Allah kutula amadala Namanda Hanifa yakulembedde nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akebera emitima Allah manyi ebyekwese Allah amina ya rabbi akebera mu nsonga zo azikumalire twakuyinza olukumi yaluweereza Angel Kulume naye omutwalo aguwaddeyo Allah malire ya rabbi naye awaddeyo omutwalo Allah mumalire musoke Allah ingire mu nsonga zo 12 akumalire Allah Hassan Menya naye omutwalo aguweereza akumalire Allah Hassan ya rabbi Aida Nakayiza 13 sebo tuli mu meka kati tuli mitwalo wenjeko 13 mitwalo 3 mwena Allahu akbar mukasanvu mubina mutuulira tukkirira dakika meka abakyala nga bakutte bindi kubanga akulembedde ogambye ani akulembedde mukyala bamita Namanda Hanifa addiridwa omukyala Fatima Nakazi emitwalo ebiri abasajja muliwa muganda wawe Kawoya asajja Hassan Menya mutwalo rijalo qawamuna ala nisa ate tujja beera tukyali awo ajati Muhammad al-Ghis ajje kubanga oyo bwembaawo mu program amaanyi gaba mangi enengeri gyajongeramu omuliro Muhammad al-Ghis kyala weyo jinja naye nga ate mukyala weyo jinja naye nga bamuzaaleyo mbalala Muhammad al-Ghis
embala eva abalungi eva Alhaji Swale Adam gwe batera ovuganya naye amujja waneeno sebo mukama wange ebanyiza mwana wuyo muganda naye awana bembala banaye Mungu teyatekeeyo nengendeeyo Allah nampaayo omwana tu sebwene yannungira ne Allah mukwasa luganda fankihu ma taba lako itabao alhamdulillah kano najatija ndi muganda sebo ajati nal anti badenga nyini jogerako ajati nal ghis jiba muzala ne kati awangalira jinja wabawo bulungi nga toyina sente balunzi Allah yabawa Allah abantu abaveeyo yabasasira balalamu abaveeyo balalamu linda Haji Swale Adam ajati Zainab Gwendu laba bakyala simanyi leetaga kunoonyako kubanga oyo watajja kikola amayiga yiki ki ekibaddewo Aida Nakayiza 13 naye atuuse mashallah ala ninsobya olukumi Allah malide Mariam Kasese omutwalo Hadija Bonabana ogumu ekitundu gutuuse Matovu Abdul Latif kasipidi kuongere mukubanga Matovu Abdul Latif olukumi ne yaluweereza Allah malide bye kwasobekku 15 mashallah Hamida Narubega ne yayina byayagala mu Allah awaddeyo nusu abiri Allah kuwe bulungi mwabiri ago ya Rabbi Allah kuwe bulungi akusitula amadala tubisobola twali tubikozeeko ne tuzimba bye tuzimbye leero we tugenda Sega Majidu soko zanye video ye kata